Anchali na wakasi na vao. Ani. Goge yagenze mu town. Bana Dr. Byansi omundabira kawo Big Pig. Mundabira omugambe mutumiddeko nnyo. Mundabire. Katya. Anchali waka. Nze sikyakeera bwentyo. Chichi nyamba chichi sigenderedde ubadde ki banaye nana ekintu seko sikirabanga ubadde ki Charles nyamba chichi anti Charles chichi nange nze mbadde ndyawo nga sibyennabindiko sibibaddeko chichi naye obusungu ubadde ki obusungu Charles wangi chichi kakana ombuulire bulungi nzisa omuntu oso omuntu gwe oso omuntu nzisa omuntu gwe soko je yogera nga otegeera kyoyogera oso omuntu Charles wangi Charles owulira gwe mukwano gwange obusungu obujjeewa Charles wulira Charles wangi nzisa omuntu bannange era nsaba onkweke bangoba bagenda kunkwata yanguwa mukwano gwange weka wansi mu kitanda yingireyo wansi mu kitanda kale bannange gudi nga tatera kubeera musunguwavu kutuuka ku ekyo bannange kati ekyakoze kyaki bannaye wabawo nno n'ebizibu ebikujjira n'ogamba nti alo taliyo kiki bannange alama munsobedde Steve kiki omusajja abadde akadakada mu kibuga nekyo kibeera kya ssente eki mukubye ebbene kibeera nekigweri byenda nebiyiika nze nondawo ekiveera binyagala kunkwekako ssente tugenda kugabana gira yanguwa yingira mukolido wansi emabega wakabada indyako owa kati bino leka gwe bino ebituuse si byangu. Alo police officer nze Charles ndi wake wange wali waso omuntu amawune mugafunye ali wane wange yekwese wane wange wali kati mwangu wembega yiridde yenali wajje enumada kale bannange omuntu agenda kukola atya ensi deploying aliwo officer aliwo ali munda afande ndetera patro mukaga oseweka abajja deploying patro mukaga ali mundawo ndi ku prince mwali munda jangu mutabantu aya olozoiza okwekabana mumaze kutta abantu nedda ofisa nedda ofisa nedda siyono nedda ofisa ono muto wange ase omuntu gyali omuleseeyo nedda nze nkubuulira amazima siyono beerawo kamuleete beerawo muleete ono muto wange kankuleetera ase omuntu ono muto wange go down tosobola kuzanyisa